yeebazibwe nnyo abaagala. Njagala okwebaza Katonda omulungi atutuusiza mu kiseera kino. Njagala okugulumiza Katonda omuyinza bintu byonna, oyo akukuumye nange nankuuma. Yeebazibwe omuyinza bintu byonna, yeebazibwe Yesu. Njagala okukwaniriza gwe wenna atulabira ku mikutu gyaffe Truth and Justice Ministry of God, abatulabira ku Facebook akawunti ez'enjawulo, abatulabira ku TikTok ne ku YouTube. Nga ngenda okutandika service eno njagala oyisa wakalango kano nti bambi gwe wenna ayagala obuweereza buno, genda ku YouTube channel yaffe osubscribing. Mukama agenda kuwa omukisa, agenda kusanyusa. Genda osubscribing, Mukama akutuwera omukisa. Kansabe nga ngenda otandika ekigambo. Olwaleero nzize n'ekigambo nga kirina omutwe okugamba nti Mukama akuyitira eri okwaka alyoke akuwe okufuga. Mukama akuyitira eri okwaka alyoke akuwe okufuga. Ayi Katonda omuyinza ebintu byonna, Taata omulungi, labanga tuli mu maaso go Mukama, tukuwa ekitiibwa nga tukugulumiza. Tuzze gy'oli Mukama kubanga otuyita okujja eri omusana gwo, otuyita Mukama okujja eri okwaka. Era Mukama naffe ng'abaana bo tuzze gy'oli. Taata tuwulidde okuyitako. Kwata ku mitima gyaffe Mukama, kwata ku mmeeme zaffe zaakirwa omusana gwo. Otuyita eri okujja okwaka, otuyita okujja eri omusana gwo kubanga bwe butuukirivu. Olyoke otufuule ekyo ky'oyagala tubeere, olyoke otufuule abafuzi, olyoke otuwe okufuga. Tunoonyeza okufuga ebbanga ddene Mukama naye tetusobodde, naye tuzze gy'oli Mukama. Tukomyewo mu maaso go Mukama okukkakkana wansi w'omukono gwo, obunnabbi n'ebisuubizo biryoke bituukire ku bulamu bwaffe. Taata nsabye osisinkane abantu abo bonna Mukama abensaba nabo, abali nange, abawuliriza Mukama, buli omu muwe omukisa, muwe omukisa Mukama. Kwata ku mmeeme ye, omuwe omukisa ogusooka ogw'okutegeera Yesu Kristo, omuwe omukisa ogusooka ogw'okuyimusa okukkiriza munda mu ye, omuwe omukisa ogusooka ogw'okukukkerereza mu kabaka. Nsabye omuwe omukisa gw'ekirabo eky'obwa Katonda, nsabye omuwe omukisa ogw'ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Taata olyoke omuwe bingi ebisukkulumye, kubanga ebyamagero mmere y'abaana Mukama. Bino byonna ne biwatonda Mukama obitaddewo tubifuge. Tukwegayiridde Mukama, nyweza emitima gyaffe, nyweza emmeeme zaffe, nyweza emmeeme y'omukazi oyo, nyweza emmeeme y'omusajja oyo, nyweza omutima gw'omuntu oyo Mukama. Nsabye omulage ekitiibwa kyo, nsabye omuviireyo Mukama, nyweza omutima gwe. Kwata ku bigere bye, kwata ku magulu ge, musobozese okutuuka mu obwo obulamu bw'oyagala atambuliremu obukwesa ekitiibwa. Mwenyera Yesu Kristo omwana wa Katonda we mwensabidde, amiina era amiina. Ngenda kusoma Isaaya essula ya 6 era ngenda kuba neeyongerayo n'okusoma Isaaya essula eya 42 n'onyirya olw'omukaaga. Okutandika n'onyirya olw'okutaano nja kukkira ne ku lw'omukaaga. Yeebazibwe omuyinza bintu byonna. Nzikiriza Katonda nti akukumye bulungi. Nzikiriza nti omuyinza w'ebintu byonna ali wamu naffe. Haleluya, haleluya. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo abaagalwa. Mukama lwaki akuyita okujja eri omusana? Ensonga lwaki Katonda akuyita okujja eri omusana, ayagala kutuukiriza ebisuubizo bye ku bulamu bwo. Kiki ekirala Katonda kye yali kuyitidde okujja eri ye? Omuzadde bw'azaala omwana atandika omuga mwana wange, mwana wange, mwana wange, lwaki alina byamwagaliza abamba bakoleredde. Mwana omuzimbidde ekizimbe, omutegekedde ssente, olina omulwanako okulaba ng'atambula mu by'oyagala. Katonda waffe atulwanako okudda eri omusana. Ani musana? Yesu gwe musana. Kiki ekitujja mu musana ogwo? By'ebikolwa eby'amaanyi ag'ekizikiza. Bitujjamu bitya? Tulina bye twagala mu mitima gyaffe nga tebisanyusa Katonda.
Njagala ogende mpola n'okusomesebwa kuno, era nzikiriza Katonda atutumye okuba wano essaawa eno nti alina ensonga gy'ayagala okwogera eri obulamu bwo. Era mmanyi nti agenda kukola omulimu omunene mu bulamu bwo eddakiika eno. Mukama akuyita okwakirwa omusana. Mukama akukola agamba jangu mwana wange, golokoka oyake, zuukuka. Agambye onye olusooka yatugambye golokoka yaka kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Golokoka oyake, omusana gwo gutuuse. Bino nno bye biseera ebyokwakirwa omusana gwennyini. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma, ebintu byonna ng'obiraba bitambula nga we byagala. Sitaani akolera ku sipiidi nnene okusika abaana ba Katonda. Ffe abaana ba Katonda abamu abatakkiriza, nze nzikiriza gw'amanyi oba tokkiriza, ne tugenda tuyaayaanira ebintu by'ensi ne twerabira nti abifuga ye Mukama. Kitegeeza ebintu by'ensi byagale naye ate waliyo nnyini byo. Abantu batye bawe ekitiibwa ne waliyo eyabatonda, baleme kukoza nsobi kugenda mu kizikiza. Kkiriza otambulye ku mazima, ogendere mu musana. Omusana gugenda kumulisiza byonna obifuge. Mukama yatusaawo okuba abafuzi okuva ku lubereberye. Okuva ku lubereberye pulaani ya Katonda eri ggwe omuntu kwali kufuga. Yakutonda mu kifaananyi kye era mu ngeri ye mwe yakuwumbira. Kitegeeza nti yakusaawo okuba ambasada. Yakusaawo okubeera kankiyite RDC we wano ku nsi. Gwamukiikiridde. Tulina amaanyi ag'obutonzi, ensonga ki omuntu asaddaaka omwana ng'ayagala bugagga. Olaba akanyonyi, obunyonyi kalimu amaanyi ag'obufuzi, bakusaddaakira akanyonyi n'ogw'eddalu. Bakusaddaakira ekiwuka n'otambula ng'owunya, nakyo kirimu obufuzi. Teri Katonda kintu kye yatonda nga tekirimu bufuzi. Ate ggwe omuntu gwe yakola mu kifaananyi kye. Yakutika amaanyi n'akufugisa byonna bye yakola. Bwe baba bakulogera mu musota n'obonaabona ng'omusota, kitegeeza waliwo obufuzi obuli mu musota ogwo. Bwe baba bakulogera mu kiyenje n'owunya ng'ekiyenje, kitegeeza waliwo obufuzi obuli mu kiyenje. Kati gwe baakutonda ng'oli mu kifaananyi kya Katonda, waliwo obufuzi obukulimu nga bwe bulina okufuga ebintu byonna. Naye obutambuliramu otya ng'okomyewo eri omusana. Manyi bangi baagala kitwale kiikyo, twala omuzimu gukuveeko. Omuzimu tegujja kuvaako, omuzimu ogusooka gusooka kukwata ndowooza zo. Okukola obutuukirivu kigasa ggwe nange. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Ngenda kugenda ku lunyiriri olwokusatu. Olunyiriri olwokusatu, Isaaya 6 olunyiriri lwa 3 tugambye, n'amawanga galijja eri omusana gwo, ne bakabaka balijja eri okumasaamasa kwo. Balijja eri okumasaamasa kwo ng'ovaayo. Bangi we tusoma ennyiriri zino tusomako nsome. Agambye nnyo olwokusatu, n'amawanga galijja eri omusana gwo. Ggwanga ki erigenda okujja gy'oli ng'oli mu nzikiza? Ebikolwa byo bivundu, naye ebikolwa saagala kigamba nnyo, gwe si bivundu kuba oli wano. Tuve mu bintu ebitutambuliza mu bikolwa ebivundu, kubanga biremesa omusana gwaffe okwaka. Omusana gwaffe bwe gwaka, eno ensi yonna emanya nti oliko ekitangaala. Katonda wa w'abeera ebintu ne bitakyuka. Yesu ng'ali mu ggwe, obwavu kizikiza, endwadde kizikiza, ebintu byonna ebifuula obulamu bwaffe okubonaabona oba okukaaba kizikiza. Yobu agamba nti ennaku zange, Yobu 29 ayongera otukakasa nti waliwo ennaku z'omuntu, waliwo ebiseera omuntu w'atambulira wansi w'eggulu eriggule. Naye omuntu ng'atambulira wansi w'eggulu eriggule, ebintu byonna bikyuka.
entegeera ekyuka, emikwano gikyuka, abaana baba banjawulo, emirimu giba gya njawulo, n'akasente obaamu nako. Anti mwenna ke mwagala, nange nkaagala naawe okaagala, kirungi. Naye eggulu nga likugguliddwawo, ebintu lwe bigonda. Oyinza okwewaayo n'okola byonna, ogenda kumaliriza tofunyeemu. Omusana bwe tukkiriza ne tugolokoka ne twaka, kino nno kikutegeeza nti waliwo ky'olina okukola ggwe. Okugolokoka, Katonda tagenda kujjawo gamba ggwe va mu buliri. Ye akigambye amaze nti golokoka yaka, kitegeeza kati teeka mu nkola ekigambiddwa. Kiki ekigambiddwa? Va mu ebyo Katonda by'atayagala. Bw'onaamala obbivaamu, ogenda kwakirwa omusana. Ekisa kya Katonda kimmale. Wali ekisa ekibonyaabonya abantu mu nsi. Tewali kisa kigenda kukuyamba nga tosazeewo okumanya amazima. Amazima gagamba kiti okutta omuntu kibi, kati gotta waaki? Ekisa kijje kigambye nti obadde okutta akaso mu ngalo kati kasuule ku ttaka. Okulokoka tekitufuula basiru. Tubeere abalokole, abagezi. Tulina paati gye tuteekeddwa okuzannya. Tulina omulimo gwe tuteekeddwa okukola gweguliwa. Tulina okutambula tuve mu kibi. Tulina okukola Katonda by'ayagala. Tulina okutambula tugende mu musana. Nga bw'okeera ku makya n'ozuukuka n'ova mu buliri, bw'otyo bw'oba ogolokoka ove mu eyo embeera. Ove mu ebyo by'olowooza nti bikusanyusa. Ove mu ebyo by'olowooza nti bikuwoomera. Bisibye bulamu bwo. Osanyukayo ennaku 2 dakiika 2 n'okaabira ebiseera byonna ebisigadde. Magoba ki? Kyannaku nnyo okusanyukira ku nsi kuno kwe tuli, ne bakuyita omugagga, ne bakuyita ow'amaanyi. Nga gye tugenda okumala ebiseera byaffe yonna ogenda mu muliro. Bino ebintu bya ddala si byakusaaga. Bangi we boogera ku geyeena balowooza nti byakusaaga. Bw'ogaana okugolokoka, geyeenayo ogenda kutandika girabirako wano ku nsi. Eriyo bangi abakoze ebikolwa ebivundu, batta abaana b'abantu, batulugunya, basiba, bakola buli kibi. Ensi ebasasuddemu n'ekiswalo ng'abantu babakyawo. Bw'onaagenda nga weegaddanga n'abasajja ono ogenda kwambala rejection, n'omusajja ajja kuwasa agoba nawasa kiki kino akugobe. Waliwo ebintu ebimu bye tukola, ogenda n'omusabo n'ologa omwana wa munno. Waliwo endagaano z'oba otaddemu engalo zo. Waliwo ky'oba okoze, ekintu ekyo tekigenda kufiirayo emirembe gyonna, kijja kudda ku bulamu bwo. Lwaki Mukama akugamba okugolokoka oyake? Akutaasa ebyo byonna. Akutaasa ag'oyaga ali kwambadde. Okola bulungi obwenzi. Mbalaba kati abakazi bali wano ku Facebook beewaana, nze simanyi nalike, n'anyumya kasasiro mungi nnyo, n'abalaga abasajja baakamwebakako, n'akulaga byagenda akola. Weerabidde nti ekyo ekikolimo ekikuliko kivundu, kiwunya. Naye jangu eri Yesu, agenda kuyamba. Ebibi byo ne bina bitwakadde nga bendera emyufu, nga bitwakadde ng'omusaayi, anaabitukuza ne bibanga omuzira. Agenda kusonyiwa. Naye sooka otegeere nti ky'oli mu kibi, kubanga ye ayagala b'amazima. Mukama ayagala tutegeere nti twali tutambula bubi. Mukama ayagala tutegeere nti enneeyisa yaffe si nnungi. Mukama ayagala tutegeere nti ye kkubo n'amazima n'obulamu. Mukama ayagala tutegeere nti gwe musana. Tukkirize, twenenye, afuge mu ffe. Tutambule mu butuukirivu. Nkikkaatiriza nti ekyo ky'olowooza ky'olimu, ng'Omukama gw'abanyamba nkiveemu, Yesu Mukama wali okuyamba. Era ensonga kyakutumidde ekigambo kino, tambula ove mu kintu ekyo ky'olimu. Ekyo ekitimatima ekibadde munda mu ggwe, salawo okiggyemu. Noonya ekitiibwa kya Katonda we kirabikira mu ggwe. Fuba nnyo okukola ekyo ekisanyusa Katonda mu ggwe. Fuba nnyo okubeera omusana, kubanga Kristo atudde mu ggwe. Okubeera omusana kitegeeza kukola ebikolwa ebirungi. Okubeera omusana kitegeeza kutambulira ku mazima. Okubeera omusana kitegeeza kukola Katonda by'ayagala. Okubeera omusana kitegeeza kujja bintu byonna mu mutima gwo n'oba free n'okkiriza Yesu atuule. Kwe kubeera omusana.
omusana guba gukwakidde. Kkiriza oyingize omusana munda mu ggwe. Kkiriza oyingize Yesu munda mu ggwe. Bwe tumala okuyingiza Yesu munda mu ffe, bino by'obadde onoonya byonna bigenda kwongerwako. Obadde amanyi Yesu yali alimba? Yagamba musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutukuvu bwe, bye mwagala byonna biribongerwako. Yali talimba. Yali akakasa kyayogera. Agambye mu linnya olwokusatu, n'amawanga galijja eri omusana gwo. Kitegeeza ogenda kubanga osika abantu bangi okujja gy'oli. Osika emikwano emirungi okujja gy'oli. Bw'oba mukazi omusajja omulungi yagenda okujja gy'oli. Bw'oba mukyala omwami omulungi yagenda okujja gy'oli. Bw'oba mwami omukyala omulungi yagenda okujja gy'oli. Ebintu ebirungi bigenda kujja gy'oli. Eno ensi mwe tuli mulimu ebisoomooza ng'omusana gukwakidde byonna obiyinza kuba buli kimu okisobola. Lwaki? Eno ensi tetugiwangula lw'amaanyi. Ebintu ku nsi bye tukola bugagga, kuba na bitiibwa na biki tebibeerawo lw'amaanyi. Bibeerawo n'amagezi. Enneeyisa egenda kuweebuula oba egenda kuweesa ekitiibwa. Ndaba nnyo abakazi bagamba nze njagala omusajja nga mpa ekitiibwa. Oyogera bigambo ki? Weeyisa biki? Entegeera yo erimu okuweesa ekitiibwa? Reasoning capacity yo zitowa kyenkana ki? Ekitiibwa kitandikira mu byokola. Ensi eno nga twagala ogiwangula, tugenda giwangula na Mukama. Ensi eno nga twagala ogifukamiza, tugenda gifukamiza na Mukama. Ebintu byonna bye twetaaga tugenda bifuna okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Obadde osuubira bifuna mu linnya lya Jjajja Muwanga. Abasoga balina Isejja, balina ebintu ebirala. Abanyankole balina Abachwezi, Abanyarwanda balina Abalangi, Abaganda balina Lubaale, Abalundi balina Ebiteega. Njagala okutegeeza nti ebyo byonna tebigenda kuyamba. Ebyo byonna tewali kiyinza kuwanguza. Jjajja Muwanga simanyi Luswata, simanyi Lukwata, simanyi Mukasa, talina maanyi. Lwaki talina maanyi? Waliyo Katonda eyakola abo be musinza abaafa eriye yabatonda. Kati gwe osinze omuzimu, osinze nze ngeri ye yantonda. Kitegeeza oba oliko ekikyamu. Ekyamagezi kiriwa? Salawo oyakirwa omusana. Omusana guno ogw'amazima. Mukama atutumye okwakisa omusana mu kizikiza. Kkiriza otegeere amazima. Kkiriza weeweeyo eri Yesu. Kkiriza osinze Mukama. Mukama osaanira ekitiibwa. Mugambe Katonda ffe omulungi ogwanidde okusinzibwa. Oli mukulu Mukama. Tukuwa ekitiibwa Mukama tukugulumiza. Omusana bwe gwaka gy'oli, bakabaka bagenda kukunoonya. Nti twagala nnyo enjiri kitwale kiikyo kiri mu kwakirwa musana. Bw'okkiriza n'oyakirwa omusana, eno ensi egenda kutegeera lwa mpaka. Bw'okkiriza n'okola Yesu Kristo by'ayagala, abantu bajja kuvunnamira lwa mpaka. Kino nkigamba, oba baagala oba tebaagala, bajja kuvunnamira, bajja kutegeera. Yesu y'ensonga y'ensonga zonna. Yesu y'agenda okufoosinga abantu okukutegeera, gwe tolina maanyi gayinza baleetera kukutegeera. Naye Mukama agenda baleetera okukutegeera ku mpaka. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Mukama agenda baleetera okukutegeera lwa mpaka. Bino byonna bye tunoonya eby'ensi waliwo abifuga bamuyita Yesu. Bino byonna bye tuyaayaanira ebya dduniya waliwo abifuga bamuyita Yesu. Salawo odde eri Mukama.
Salawo okwase Mukama emmeeme eyo. Salawo sse essuubi lyo mu Mukama. Salawo sse obwesigwe bwo mu Mukama. Salawo otambule mu ebyo Katonda by'asiima. Haleluya. Salawo okole Kitaffe ali mu ggulu ebimusanyusa. Bw'otyo bw'ogenda okulaba ekitiibwa. Bw'otyo bw'ogenda okulaba omukisa. Bw'otyo bw'ogenda okubeera obulungi okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amawanga Bayibuli etugambye nti bakabaka balijja eri okumasaamasa kwo. N'amawanga galijja eri omusana gwo, ne bakabaka balijja eri okumasaamasa kwo ng'ovaayo. Baana ba Katonda, tukkirize Kristo afuge mu bulamu bwaffe. Tukkirize Mukama afuge mu bulamu bwaffe. Tunoonye Mukama gy'agenda okutusobozesa okutuuka ku ebyo bye twetaaga. Mukama agaba obugagga. Mukama agaba emirembe. Mukama agaba ekitiibwa. Mukama agaba essanyu. Byonna by'onoonya mu nsi Mukama y'abirina. Ebyensi bijjudde obuyinike. Abo abasajja b'ensi olwo obeera n'abasajja 10 nga banaga bebi nkwagala, bebi nkwagala. Olunaku lugenda kukya ng'obala muwendo. Ng'obala muwendo ne experience ya buli kimu kye wali olaba. Katonda akuwa ogwo. Omutima gwo ne guba mumativu nga tokyalina kyewonoonya. Ajja atya oyaniriza Yesu mu bulamu bwo. Alinayo akasanvu akatasinzanga Baali n'ensi ng'ejjudde abantu ababi Katonda akyalinayo abalungi. Ensi ng'ejjudde abayaayi Katonda akyalinayo abatali bayaayi. Ensi ng'ejjudde abafere Katonda akyalinayo abasumba abatali bafere. Obadde oweddemu amaanyi ate pasita, no, pasita si gwe musana gwo. Oyo prophet si gwe musana gwo. Abafere bangi ennaku zo. N'abaali abatuufu kati baayonooneka. Beekubira n'ekibi, tebyayogera mazima, baakyawa amazima, banoonya bugagga, banoonya bitiibwa. Siina gwe ngamba nti oba gundi, wabula gwe ojja balabira ku bikolwa byabwe nga Yesu byatugamba. Tukkirize omusana gutwakire tusobole okumanya abasumba abatuufu n'abatali batuufu. Tukkirize omusana gutwakire tusobole okumanya abantu abatuufu be tudiringa nabo n'abatali batuufu. Atugambye tugolokoke twake. Ategeeza tube n'amagezi, twawule ekibi ku kituufu, kubanga tumanyi Katonda by'ayagala. Tubale ebibala eby'omwoyo, obugonvu, amagezi, okwagala, okuteesa, tutambule nabyo. Amaka gagenda kukugondera ng'oli mukazi alina okuteesa, ng'oli mukazi alina amagezi, ng'oli mukazi alowooza obulungi, ng'oli mukazi alowooza ekiddako. Naye mwe abamu gagenda kubeera amazibu kubanga wagenda mu maka ng'olowooza oli muyaayi. Kangene nkakuule, ogenda kuula bameka? Emyaka gyo giggwaako. Ojja kuula yaaba, ogenda okwekanga enkya nga waliwo ennaku z'oyingiddemu zisigenda kwogera. Ate awo obeere nga kati gwe baali bagoba luli nga gwagoba. Tusalewo tudde eri Mukama. Yagenda otuwa ekiwummulo eky'emirembe. Bangi basuubira rest in peace nga bafudde, ne wano ku nsi waliwo okuwummula. Kkiriza owummulire mu Yesu. Kkiriza omusana gwe gukwakire. Kkiriza olengere okumasaamasa kwe. Mukama agenda kuleeta abantu abalungi gy'oli. Bakabaka balijja gy'oli. Amawanga galijja gy'oli. Tewali kinyuma nga Katonda akutaddeko favor. Favor ye inner beauty yo. Katonda bw'aba ali mu ggwe oba mulungi munda n'ebweru. Kireetera abantu bangi okwagala okudiringa naawe. Omuntu ne bw'akutonda agamba, gayo ono ngala. Omukyala ono bannange. Oyagala weesiiga agalangi osiige bikwate eno mu mba, osibe agajegere gano gakkirire, tebigenda kufuula mukazi. Bigenda kufuula malaayi. Weetaaga Kristo munda mu ggwe. Ne bw'otasaako makeup. Ng'olina Yesu? Ng'olina Yesu? Ebijegere by'osuula, ga makeup gagalangi ge mweteekako ne gagira gati agaviiriviiri, sibiganye nti tobikola bikole kuba bikunyumira, naye njogera.
obulungi bwo buleme kuba bwa byambalo wabula bube bwa mu mwoyo. Omwoyo ogulimu Yesu gwokka gwegwo omulungi, gwegwo ogumasamasa, gwegwo ogutukula. Kangende ku lunyiriri olwa ngenze ku Isaaya 46:42 olunyiriri olwokutaano. Bw'atyo bw'ayogera Mukama, bw'atyo bw'ayogera Katonda Mukama eyatonda eggulu, alibamba, eyayanjuluza ensi n'ebyo ebigivaamu, awa omukka abantu abagiriko, n'omwoyo abo abagitambulirako. Ayogera atya Mukama? Y'alina obuyinza obusembayo, naye akugamba golokoka yaka. Yatonda ensi n'abamba eggulu, naawe omukka gwe nange tuli mu kussa lwa mukka Katonda gw'atuwadde, n'atuwa n'omwoyo kufa abagitambulirako. Ensolo terina mwoyo, ng'omuntu olina omwoyo. Kye kikufuula ow'enjawulo ku bitonde ebirala byonna, kubanga olina omwoyo munda mu ggwe. Mukama yakuwa omwoyo. Ekigendererwa kya Katonda okuwa omwoyo, asobole okufuula ow'enjawulo ku bitonde byonna, era akusobozesa okufuga byonna by'atonze bibeere wansi w'omukono gwo, bibeere wansi w'ebigere byo. Katonda akutonda ng'oli kya muwendo. Twava mu bufuzi bwaffe lwaki tetwategeera eyatuyita ategeeza ki mu kutuyita. Olwaleero okaaba lwa nsonga tomanyi kiri munda mu ggwe. Bw'oba obadde okimanyi ate n'otambula bubi, kitegeeza tewategeera valiyu yaakyo. Bangi baalokoka naye nga tebaagala kutambuliramu ebyo Katonda by'ayagala. Balowooza okulokoka komedi, balowooza okulokoka kintu omuntu kyajja n'okolako obukozi n'ogenda. Nedda, okulokoka kwa ddala. Era abo bokka abasazewo okutambula nga Mukama bw'ayagala be bagenda okuwa obujulizi nti Yesu alokolera awonya. Nanti byonna biri mu mukono gwe, talina kyatajja bbawo. Katonda ayagala kutuma ku basumba abatazze kusabiriza. Katonda ayagala kutuma ku bantu bakusiza bawadde ebintu byonna. Musa, Mukama yamuwa omuggo. Teyagendako ewa Falaawo muga nti kale pakujambiya ntema akaggo mu kibira kyo. Yamuwa. Amaanyi gonna yali agatisse omwo. Bwe tukkiriza Kristo n'ayaka mu ffe, tugenda kutegeera ekyama ky'obulokozi nti bw'osaba Katonda akuwa. Bwe weesiga Mukama akuluŋŋamye, embeera ne weba y'amaziga akusanyusa, ne bw'eba etiisa akuwa amaanyi. Lwaki? Ali mu ggwe. Tudda tutya eri omusana? Salawo oleka ekyo Mukama ky'atayagala. Salawo oleka ekkubo eritali lya butuukirivu, odde eri obutuukirivu. Bw'otyo bw'ogenda okuloza amaanyi, bw'otyo bw'ogenda otambulira mu maanyi ag'omuyinza bintu byonna. Bwe mulimanya amazima, n'amazima galibafuula ab'eddembe. Bw'okkiriza Kristo n'omutegeera kuba ye mazima, agenda kufuula wa ddembe mu bintu by'ensi byonna. Tewali kigenda kuddamu kulya, tewali kigenda kuddamu kumalawo. Mu buli mbeera oba etya beetya oba ekukanza etya, gamba Mukama we bw'ekitiibwa. Noonya ekitiibwa kya Katonda we kirabikira. Kirabikira wa mu butavumagana n'oyo, kirabikira wa mu butabba, kirabikira wa mu butenda, kirabikira wa mu kukola by'ayagala. Obulamu bwo bujja kusanyuka. Ogenda kutuuka nawe wali tosuubira. Twebaza Katonda atukoledde ebikulu. Nze sifunnamirangako omwana wa muntu era sirimuvunnamira. Tekiri baawo. Era bwe nkugamba nti waliyo omuntu antiisa ku nsi nti nze wemba siriiwo tosobola kubeera wani yakigamba, gwe wantonda. Abantu bawe ekitiibwa era baagale, weeyise bulungi, kolagana nabo, naye tewali muntu ayinza kufuukira Katonda. Kola Katonda by'ayagala, ava mu kukola ensi eno by'eyagala okulaba. Ensi eyagala bintu bikyafu, Katonda ayagala bintu bitukuvu. Tutegeere amazima, tudde eri omusana. Tugolokoke, waliwo omulimu gwe tulina okukola gwe gw'okusalawo.
okusalawo kuli mu ggwe, kubanga Bayibuli etugamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Kitegeeza Katonda yakulekamu amaanyi ag'okusalawo. Kiki ky'otambuliramu, kiki ky'oyogera era kiki ky'okola. Obuyinza obwo bwonna Katonda abukuwa. Leka Mukama yayagadde, Mukama bw'ayagadde atya, gwe teweeraba nti wasuzemu bwenzi. Mukama bw'ayagadde enfiirwe, security egenda kuva wange ebikolwa by'okola tebikusembereza, tebikonekitinga na Katonda. Onnyogoga tonnyogoga, obuguma tobuguma, okola ebibi naye olaga walokoka. Kati sitaani najja n'akuyitamu n'ogenda, Mukama nkusabye ebbanga ddene era tonnyambye, naye weerabidde ggwe by'okola, weerabidde ggwe by'otambuliramu, biwa Katonda amaanyi okujja okuyamba. Weerabidde by'ova okukola ku makya oba mu kiro, biwa Katonda amaanyi okukuuma, bireetera Katonda okusindika bamalayika be bakukuume. Agamba nti kubanga ntaddemu okwagala, Zabbuli 4:1, nange kyendiva muwonya, ndiragiriza malayika, aliragiriza bamalayika be bakukuume n'ekigere kyo kireme okwesitala ku jjiibi. Naye by'okola bireetera Katonda okusindika malayika akuprotecting. By'okola bireetera Katonda amaanyi okujja okukuuma. Oli mulamu lwa kisa, n'ate waliwo amaanyi agasukkulumye. Osobola okutambula ng'ogaba emmere ku kyalo, naye ate omwana wo aba wanjawulo nnyo ku mmere gy'omuwa. Abalala bonna oyinza obbagabira, naye mu wiiki oyinza obbagabira emirundi 2 oba 3. Omwana wo omugabira buli ddakiika. Tuli balamu lwa kisa kya Kristo, kubanga atwagala tudde gy'ali, taagala tutta. Agamba nti tasanyukira kufa kw'ababi. Y'ensonga lwaki akulesewo ng'oli mulamu. Naye teweeyibaala nnyo, gw'ayagaana nawe yayatula Kristo ate n'otatambulira mu bikolwa by'ayagala, toli mwana we, kubanga ebyandikwa bitugamba nti akola ekibi wa sitaani, akola ekirungi wa Katonda. Kati gw'okola ki? Toli mulamu kuba oli mutuukirivu. Abalamu ng'era batuukirivu weebali, bwe batunula mu makubo gaabwe gali clean. Kati salawo oleke ekyo wadde eri Yesu. Enjiri ekaawamu n'ate ereeta bulamu. Nkubulira mazima, njogera Katonda gwe ndabye nga ansanyusa. Nze Mukama ansanyusiza, njagala naawe akusanyuse. Ate nomunaye tebamugula, osalawo obusazi noga kankwate ekkubo ly'Omukama, kantambule mu kuteesaako Mukama. Tebamugula Mukama, taliiko muwendo nti owaayo nnyumba, owaayo emmotoka, owaayo kino. Ayagala abatayagalika. Tamanyi bitabo, tamanyi bugagga, tamanyi myaka, amanyi mutima. Kyonna ky'oli, kyonna ky'ofaanana, salawo ogolokoke oyake. Salawo ogolokoke ove mu kkubo eryo ebbi. Ekyo ekibadde kikuwangula ky'obadde okola, salawo olwaleero ogambe nkiresse. Lwaki okireka? Kubanga oyagala kutambulira mu musana. Kyokka ate okutambulira mu musana gugenda tuzzayo mu bufuzi. Kitegeeza nti okola obutuukirivu ogenda kumaliriza gwafunyemu. Lwaki? Omwoyo gogenda kuba gweyagala, ate Katonda era akuwe n'okisa. Buli kyoyagala ojja kisaba akikuwa. Agamba ani ku mmwe omwana we nga bw'amusaba emmere ayinza omuwaamu amayinja? Ani ku mmwe omwana we nga bw'amusaba ekyennyanja ayinza omuwaamu enjaba? Nze kitammwe ali mu ggulu sisingawo nnyo. Kitaffe ali mu ggulu asingawo nnyo. Bw'oba osobola okuwa omwana wo by'ayagala, kati ate ye Katonda asingawo. Kale salawo omusana gukwakire. Salawo golokoka oyake. Salawo odduke mu kibi. Salawo ove mu mbeera eyo. Salawo weegane sitaani n'ebikolwa bye. Kati gwe ayagala okulokoka, kkiriza oyogere ebigambo bino. Gamba, ayi Yesu, nze Robert Kateregga, yogera amannya go. Ayi Yesu, nze Robert Kateregga, zuuno mu maaso go Taata, nkukwasa omwoyo gwange ogufuge, nkukwasa obulamu bwange onuŋŋamye. Nkomyewo gy'oli kubanga ye gwe Katonda wange. Mukama, kwata ku mutima gwange, kwata ku birowoozo byange, ondokole, neewaddeyo mikono gyo ondokole.
njatula n'akamwa kange era nga nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Okuva olunaku lwa leero nsazeewo okulokoka era ndokose. Sangula ebyonoono byange byonna. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oliba oyita amannya ku lunaku luli Mukama, n'agange gabeeremu. Neegaana Sitaani n'ebikolwa bye byonna. Sitaani nkwegaana n'ebikolwa byo. Nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Okuva olunaku olwaleero njatula nti ndokose era ndokose era ndokose. Kankusabire. Ayi Katonda omwesigwa enyigula ensi, nsabira omuntu oyo akkiriza okutwala Yesu Kristo olunaku olwaleero, akkiriza okudda eri omusana Mukama. Nsabye omuwe ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu, nsabye omuwe ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu afugire ku ye, Omwoyo Omutukuvu ayakire ku ye. Omusana gwo leka gutambule nga gwakira ku mukazi oyo, ku musajja oyo. Nsabye ekitiibwa kyo kimuviireyo, nsabye omukono gwo gumuwanirire, nsabye ekisa kyo kimubeeko, nsabye entiisa ye mubeeko, nsabye obukuumi bumubeeko, nsabye okwagala kwo kumubeeko, nsabye okuganja kwo kumubeeko. Muggulirewo eggulu Mukama, nyweza omutima gwe, nyweza amagenda ge, nyweza ebigere bye, nyweza emikono gye, aleme okuseetuka, aleme okusagaasagana, anywerere mu ggwe. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda mwesabidde, amiina. Omaze okulokoka, omaze okulokoka ggwe. Kansome olunyiriri olusembayo mbasiibule. Tukyali ngenze mu Isaaya 42 olunyiriri olw'omukaaga lutugambye bwe luti: nze Mukama nakuyita mu butuukirivu era nakwata ku mukono gwo era naakukuumanga, nakwatanga ku mukono gwo era naakukuumanga. Nenkuwa okubanga endagaano y'abantu, nenkuwa okubanga endagaano y'abantu, okubanga omusana eri ab'amawanga. Mukama agambye bw'onajja eri omusana, bw'onaagolokoka n'oyaka, anaakukuumanga. Agambye naakukuumanga. Kye bayita okukuuma. Katonda ng'akukuumye, ani asinga Mukama amaanyi? Kiki ekisinga Katonda amaanyi? Tekiriiyo. Yeeyamye okukuuma. Yatugamba tukkakkane wansi w'omukono gwe, obunnabbi n'ebisuubizo bituukirire ku bulamu bwaffe. Bino bisuubizo bya Katonda byakusuubiza, bye bigenda otuukirira ku bulamu bwo ng'okkakkanye wansi w'omukono gwe. Ebibadde bikulumba, ebibadde bikusoomooza, ebibadde bikulwanyisa tebigenda kuddamu kuba n'amaanyi, kubanga oli wansi w'omukono gwa Katonda, oli wansi w'ekibikka kya Katonda, oli wansi wa manvuuli ya Katonda, oli wansi wa umbrella ya Katonda. Agenda kubeera gaadi egaadinga obulamu. Nze Mukama nakuyita mu butuukirivu. Akuyita gamba golokoka yaka, yeyo koloyi. Ali mu kuyita mu butuukirivu, ali mu kuyita okwakirwa omusana, ali mu kuyita okudda gy'ali, ali mu kuyita okuva mu makubo g'amabi, ali mu kuyita ove mu ebyo by'obadde okola, ali mu kuyita ove mu ebyo ebikutiisa, ali mu kuyita ove mu ebyo ebikkaabya. Akuyitira mu butuukirivu, akuyita eri obutuukirivu, akuyita eri omusana, kubanga we wali obulamu, kubanga we wali emirembe, kubanga we wali essuubi, kubanga we wali essanyu. Kyava akuyita, kyava akukowoola, akugamba golokoka yaka, golokoka. Ali mu kuyita ojja eri obutuukirivu, ali mu kuyita ejja eri ebikolwa ebirungi, ali mu kuyita ojja eri essanyu lyo,
ali mu kuyita ojja eri obufuzi bwo, ali mu kuyita akwakisiza omusana, ojja eri fevayo. Kyawa ekibi, kyawa byonna ebibadde bikusoomooza. Kkiriza omalirire olwaleero, odduke sitaani, odduke ebikolwa by'omubi, odduke ebigendererwa by'omubi sitaani, otambulire mu bino ebisuubizo bya Kristo, otambulire mu bisuubizo. Era nakwatanga ku mukono gwo, era nakuwanga, nakukuumanga, nenkuwa okubanga endagaano y'abantu. Katonda anakukwatanga ku mukono n'akuwa okubeera endagaano y'abantu. Endagaano y'abantu, kuba njogeredde obudde bulaka bugenze. Okubeera endagaano y'abantu, nze nina abantu abanfuula endagaano yaabwe. Lwaki? Nina amazima mu nze. Ekyokubiri, nina Katonda. Yesu ge mazima, era ye Katonda. Abantu bagenda kulaba ng'olimu obwesige, abantu bagenda kulaba ng'osaanidde. Katonda agenda kufuula akapande. Buli muntu kwasoma ne bagamba alokolerawo gye, agaggawaza agaba emirembe. Mukama agenda kufuula akapande. Bw'onakkiriza n'ojja gy'ali akukwata ku mukono, kubanga akuyitira eri obutuukirivu. Bw'akwata ku mukono, atandika okukukolera ebinene, atandika okukukozesa ebinene, atandika okugabirira, atandika okuwa amaanyi agatali ga bulijjo. Abantu batandika okutambula nga tebakutegeera. Abamu bagamba yasamira, nze baŋŋambako ayo yagula obusajja, simanyi naye basamira. Naye ng'ekiboogeza ki? Bukuba Katonda akuwadde ku busente, kati Mukama ayinza obutampa ssente nga ye nannyinizo. Gwe nannyini nsi, gwe nannyini bugagga, gwe nsinza ayinza obutangaggawaza. Olwo yaba Katonda. Simunoonyaako bugagga, ekyo kinjagala otegeere nawe tumunoonyaako bugagga. Faayo okukola by'ayagala, ebisigadde ajja bikwongerako yekka nga bw'asiimye. Ate siima kyakuwadde. Bw'aba akuwadde kakadde musiime. Omwesigwa mu kitono alibeera omwesigwa mu kinene. Ye Mukama ayagala kulaba mmeeme zaffe. Emmeeme eyo levo kwetuuka, Katonda bw'atyo bw'akusukkumya mu kisa. Buli lw'otegeera Katonda atandika okulaba nti omwana ono akuze, avudde mu by'obuwere, n'atandika okukuwa ebintu eby'enjawulo. Waliwo levo ojja okutuuka Katonda ng'asobola okukuwa ennyonyi. Waliwo levo ojja okutuuka nga Katonda asobola okukuwa ebintu by'oyagala. Waliwo levo w'oli ng'ayinza obutakuwa bukadde 5, nga wamala n'abukuwa ogenda kufa. Teeka omwoyo gwo Mukama, mwenywerezeeko, munoonye obutakoowa, musabe obutakoowa, y'agenda okutambuza mpaka okutuusa ku levo kwakwagala. Kyentegeeza kiriwo, genda okole emirimu gyo, tolwalirira na nsi, beera mu kumwebaza na kumuweereza, ate otambule okole, kubanga agamba ndiwa emirimu gy'emikono gyammwe omukisa, ate akole n'okulya taalyenga. Kitegeeza singa olowooza nti walokoka ate nga tokola, oli mu kuwakanya Katonda. Olemeddwa okugolokoka, olemeddwa okuzuukuka. Enjala egenda kuluma, otandika osabiriza abantu bakumme nga nabo tebalina obakolombye, obanyiigire. Kitegeeza okulokako kufu. Musumba, ndabayo abasumba bangi tebalina mirimo. Ani yagamba nti Katonda bw'akuyita gaana okukola? Kale bw'anagaana okukola, ajja kuteerawo obugabirizi nga tosaba. Bijja kujja byokka, bannamuŋŋona bajja kukuleetera ekyokulya. Mbulya namuŋŋona eyali eguddeko ewamu. Buno obulamu bwe tulimu buno tulina okukola. Amazima kyekiseera googerwe. Abo abasumbasumba balimba, nze sikola, ekkanisa ye bizinensi. Ensonga lwaki kati obufere bungi? Buli muntu anoonya ssente mu kkanisa. Nze ndi wano emirimu gyange gitambula, ate oluva wano era ngenda kukola, ssente zijje. N'emirimu gyange gitambula era ssente ziyingira. Wenjogera kati ssente ziyingira.
ngenda kujja ddi okusaba okwegayirira ompeeyo kukomba ebigere kisoboka. Mukama ampadde ebimala nsobola okukola kye njagala oba nsobola okwetuusaako kye njagala. Kitegeeza ndi wano okubuulira enjiri ey'amazima ng'abaana bange bajja kulya, famire ejja kulya, nange obulamu bwange bugenda mu maaso. Naye bw'ojja wano ng'onoonya ssente, singa watandise dde bagamba muweereze ekimu eky'ekkumi, muweereze ekiweebwayo, tukkirize Kristo afuge mu ffe ate tutambulire ku ebyo bye yayogera. Tutambulire ku kigambo kya Katonda kiramu era kikoze. Omusana gutwakire. Omusana gukwakira oba n'amazima. Omusana gukwakira otegeera ebintu byonna nga Mukama bw'abyogera. Omusana gutakwakira otambulira mu kwebuzaabuza. Mbaye nkyayagala naye kambeerekereze kasita nkyali nammwe emyaka gyonna. Kansabe katusabe. Teekateeka emmeme yo tusabeko mbasiibule. Tujja kuddamu olunaku olw'enkya. Wendi obuweereza buno weebuli emirembe gyonna. Bannaye musanze abamutumaliriza ne Mukama abatukolera bulungi. Katusabe mujja kudda mugoberere mabega. Katusabe. Ayi Katonda omuyinza ebintu byonna, njagala okwebaza olw'ekiseera kino. Weebale Kabaka wa bakabaka. Tukuwa ekitiibwa nga tukugulumiza kubanga olokolera owonya. Otuyise tujje eri omusana gwo, olyoke otufuule endagaano yo eri abantu, olyoke otufuule ekitiibwa kyo eri abantu. Otuyitidde eri obutuukirivu, tuleke amakubo amabi. Nsabira omuntu oyo Mukama okwate ku mutima gwe, kwata ku mukono gwe Mukama, kwata ku ndowooza ze Mukama, kwata ku famire ye, kwata ku mirimu gye Mukama. Nsabye onyweze obulamu bwe, nsabye omuwe omukisa, nsabye omusseeko obukuumi, kubanga ayo anoonya ggwe, kubanga akuweereza, kubanga akusinza, kubanga akuyaayaanira. Nsabye omusseeko obukuumi n'abaana be ne famire ye yonna n'emirimu gye, basseeko obukuumi bwo Mukama, basseeko obukuumi bwo Mukama. Nyweza omutima gwabwe, nyweza ebirowoozo byabwe, nyweza amaaso gaabwe Mukama. Leka amaaso gaabwe galabe ekitiibwa kyo, leka amaaso gaabwe galabe obulokozi bwo, leka obwongo bwabwe butuule mu ggwe Mukama. Yakisa amaaso gaabwe, zibula amaaso gaabwe ag'omutima, amaaso gaabwe ag'omwoyo Mukama, mbula amatu gaabwe ag'omwoyo. Nsabye ekitiibwa kyo kirabisibwe eri abantu bano bonna Mukama. Bawe omukisa, bagaggawaze kuba ggwe mugagga, bawe essanyu kuba ggwe asanyusa. Omwoyo omutukuvu wabeera wabe eddembe. Nsabye bafune emirembe emitima gyabwe, bafune emirembe mu bulamu bwabwe, baviireyo Mukama. Weebale Katonda waffe omulungi, weebale Alpha and Omega. Ekitiibwa n'ettendo biyimusa nga mbiza gy'oli ku lwa Nabakyo Irene, ku lwa Nabulumba Mariamu, ku lwa Gloria, ku lwa Tusiimire Mukama, n'abalala bonna, ku lwa Evelyn Mukama. Bakwateko obayimuse, bakwateko obawayimuse, bakwateko obawanirire, bayimuse Mukama, balage ekitiibwa kyo Mukama, basanyuse Mukama. Kwegayidde ne bonna besoogedde mannya, nsabye obasisinkane Mukama. Leka balabe ekisa kyo, leka bawulire emirembe. Okuva eddakiika eno nangirira emirembe emitima gyabwe, okuva eddakiika eno nangirira emirembe mu mutima gwo, nangirira emirembe mu mutima gwo, nangirira emirembe mu mutima gwo, nangirira essanyu mu mutima gwo, nangirira ekitiibwa kya Katonda kikuviireyo, omusana gwe gukwakire. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu nsabidde, amiina era amiina. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo. Nze mweza wa Mukama Prophet Robert Kateregga, tuzze okwakisa omusana mu kizikiza. Atayagala njiri y'amazima munnange eyo bibyo, nayagala ey'amazima tugenda gye kubuulira. Genda ku YouTube channel yaffe, subscribing, tugoberere ku mikutu gyonna, tusobole otambula naawe lunaku ku lunaku, mwezi ku mwezi. Si lwakuba nti nno tugenda kuba tukolamu ssente, lwakuba nti nno twagala obeere musanyufu w'oli wonna. Ffe tetuzze kunoonya ssente, tuzze kuweereza Mukama. Kye kyatuleeta okwakisa omusana mu kizikiza. Tweyungeko, twegatteko nammwe abatugoberera ku mikutu gyaffe kuno. Tulina conference tetugenda okuba nayo okutandika ennaku z'omwezi nga 29. Manyi abantu bangi abatugoberera, njagala oli eddoboozi lino. Ennaku z'omwezi nga 29
tugenda kutandika conference egenda kubaamu okuyiga okwenjawulo. Omufumbo ali mu courtship naawe asuubira obiyingiramu. Abantu babika bisatu tubeetaaga. Tugenda kwogerako nammwe ebigambo ebirungi. Omwoyo omutukuvu waali okulaba nga otambula odda eri omusana mu mpisa zo ez'omwoyo ne mu mpisa zo ez'omubiri, ate osobola okuba omuwanguzi olyoke odde mu bufuzi bwo. Mukama akuyitira eri okwaka olyoke alyoke akuwe okufuga. Buli lw'oyaka mu magezi go, buli lw'oyaka mu bikolwa, buli lw'oyaka mu ntegeera, ogenda kufuga. Anti Mukama ajja kuwa amaka nga bbaawo akuwuliriza, nga mukyala we akuwuliriza, ng'obulamu bwammwe bweyagala. Kye bayita okufuga. Sigambye genda kubeera pulezidenti wa ggwanga oba kabaka. Abo bonna beetaaga Katonda. N'ebyo osobola obibeera, naye g'oba ne Mukama abo baba wansi wa bigere ebyo. Gwe ku myaka gy'olina n'entegeerayo n'ekitiibwa kyo, kasita oba ne Kristo, osinga kabaka atalina Mukama, osinga pulezidenti atalina Mukama. Mukama abampera omukisa. Bye bye.